Ebyalo ebikoseddwa kuliko Namwendwa, Kibundayire, Kalebale, Kayira, Muwangi n'Endi Wasinga bino bisangibwa mu magombolola okuli Butagaya ne Buwengerero mu disitulikiti y'Ejjinja. Abatuuze mu byalo bino bagamba nti basula kutebuuki olwa bbaluti ezikuba mu kirombe ky'amayinja ekya dot services nga zino zireetedde abakazi okuvaamu embuto n'ebisolo, okuvaamu amawoko, okwosaako ennyumba zaabwe okugyamu enjatika. Ndadiva mu bakazi ente davaamu ne Kayira wale waliwo omuntu eyafa nga mulwaire yakukole wali balaza. Emmere eyo n'olekamu baligagwa mu nnimiro buli saawa, embago difiire, buli muntu ali kulwala, endwaire diri kutuyita n'olwa dooti. Abantu baife baabona baafa n'abaana baife. Era tuli bubiino ku kyalo. Abakulembeze baife tibatuyambye. Bongerako nti n'amayinja agakuba nago goonoona ennyumba zaabwe era ng'ezisinga zajjamu ebituli mu mabaati. Bagamba nti n'amalaalo gaabwe nago goonooneddwa era ng'agasinga gaagwamu nga kiva ku musinde gwa bbaluti ezikuba mu kitundu kyabwe. Era nga kikaali kubwatuka kyene kijja okukola kiti okubasitinga mabale gasobola okujja mu ibbanga n'obunoni bwabulengera nga kaba kanene kwibale. Bukedde TV1 etuuseeko ku byalo bino n'esanga nga n'ennyumba ezisinga zaafuuka bifulukwa era abakulembeze ku byalo bino bagamba nti abantu abasinga ebyalo baabidduka nga tebalina gabeera mu mbeera ya bunkenke. Ennumba doonooneka era baalumuka olw'embeera eyaliwo ey'amabaale eya dooti. Amayumba gona erusi omukaaga gute gafa. Omukulembeze w'abantu bano Moses Batwala ategeeza nti ng'oggyeko kampuni okuboonona ebintu wabula ekirombe kya dot services kifuuse katiro olw'abantu abawerako abasangiddwa nga battiddwa mu kirombe kino wabula nga mpaawo alipoota yonna efulumizibwa ku nfa y'abantu bano. Twatwala ensonga ku poliisi wali DPC tukaze kumwewubako batubuulire ekyuma lwaki basanga omwana ng'aguddeko afiiridde ku kyuma omu ku batuuze baffe n'essaawa zino lipooti ekyagize eki. Bano bategeeza nti wadde nga bwe baali batandika omulimu gw'okukuba amayinja bakkaanya okusasula abatuuze nga tebannatandika mulimu kyokka bo beekuba n'abamu ku bakulembeze ne batandika okukuba amayinja era kati batandise okusomba ebyuma byabwe nga mpaawo omutuuze gwe basasudde. Certificate yino babagamba musooke musasule abantu mulyoke mutandika okukuba amayinja ne bavaawo ne bakwatagana abakulembeze ku district n'ab'ebyokwerinda ne bajja ne balimbalimba abantu ne babasayiningisa. Batukoba ati musooke mulinde lwe banaamala okukola bayide abasasula kyokka buti ssaawa eno tituli batandise osomba ebyuma kubitwala. Twekubirira enduulu eri chairman 5 yatuleka RDC yali abwankwe mwabo ni chairman erosiri w'Ebutagaya bakale twafuuka bamulekwa. Wano basinzidde ne bawanjagira bikikwatako mu ggwanga okubayamba. Wetusabira gavumenti niwe kigema kubonabona baveeyo batuyambe mu nsonga eno. Ala ezikujja kufa abantu kujja kufula ungana mugongo. Kibe kyakukiduukiriro nti abantu ab'Ekibundayire bafiirire ebintu byaibwe. Bw'atuukiriddwa ku nsonga eno omu ku bakulu mu dot services Lakamu ategeezezza nga bo batagaananga kusasula omuntu yenna era nti gye bali mu ofiisi zaabwe naye ng'ab'emulugunya tebabalaba. That's why I'm asking you people come with a substantial list of the people who say they have not yet been compensated. We are here on the ground. Where are they? Ivan Lubega yakusakidde Gwino ku lwa Bukedde TV1.